Anyway, let me dedicate this lugambo luddako ku bakyala bwenna ng'oli muzadde nga waleka omwana w'omuwala e Uganda nkuweereza emboozi eno gye tugenda ogenda mu Bambi yatuse neekwatako bw'onaaba mugezi ogenda kwongera improvement the way you care about your children be waleka e Uganda okitegeera gwe n'okwata ekkubo n'odda e Uganda ng'ovudde ku kyeyo then ate abaana n'obaleka mu mbeera y'emu gy'obasanzemu n'otakyusaako oba n'ogamba nabalekera omuntu abalabiridde bulungi kati kankyuseeko omuntu oyo ebiseera ebisinga oba omuwadde engeri gy'ayinza okulabiriramu abaana ye nga bw'ayagala bwe yandibalabiridde ne ate kati gwe ng'omuntu okoze otya okitegeera ati ngenda basaba baneemuwulirize emboozi eno ate muyige naddala abakyala nabagamba nze mbijja mu feeds za njawulo ne mbebateera ku platform. Anyway, muganda wange sooka ogimpe. Omwana ono nga wa myaka 11 zazeewo mu paati keke erinnya lya Zansanze okuva mu gw'omukaaga omwaka guno abadde abeera ne jjajjaawe Shamimu Nambi mu nzigotta z'omukatottu wano mu Kampala. Kigambibwa nti ono nyina yabba mubbe ku kitaawe mu disitulikiti y'e Kaliro oluvannyuma lw'omwana okumutegeeza nti kitaawe azze amusobyako enfunda eziwera. Ennaku 3 nga taata yeneebakako nga maama tategeera. Kati bamukubira essimu nategeera najja nanjigyayo. Kati maama ye yali ali eno naye nga ndooza embeera nemusiraanira natandika okupanga ku byokwaki byogenda ebweru okukuba ekyeyo. Kati aba akyabipanga kyava bamukubira essimu bamugamba nti oli eyo naye abaana bewaleka eno omwana omu taata waakola ki yamufuula omukazi mu nju mu kumuleeta nga n'ebiseera bituuse ebyokolaki ebyogenda ebweru n'alinnya n'agenda. Kati omwana bwe yajja olubuto olukolaki lunene kyokka nga n'entambula gy'atambula ng'atambula akolaki atagala. Zansanze bwe yatuusibwa e Katwe yatwalibwa mu ddwaliro e Mulago n'akeberebwa era n'asangibwa nga yakwatibwa akawuka ka mukenenya ne bamuteerawo ne ku ddagala eriweweeza akawuka kano. Mbaga ate ebyokukwata taata we ne bagamba tumukwase Mukama Katonda naye oli omulenzi gwe tubatugjayo kuba naye ayinza okukola ki. Okwagala okuzuula amazima twolekedde disitulikiti y'e Kaliro era nga tutuukidde ku kyalo Bwisanga. Ssentebe w'ekitundu kino Daniel Kitanda ensonga zino abadde azimanyiiko. Nababuuliza nti bwe mukebera omwana nga akoze eki nga mulwadde mukomawo sitepusi gye mutwalamu ezemba nange ntegeera nti eno ye sitepusi eno. N'abamu ku booluganda bagamba omwana baamulabanga ng'alabika alina ekizibu. Nti omwana yalinga atambula ng'awenyera naye nga wamubuuza ebiseera ebisinga ng'akaaba bukaabi. Kyokka kkojja wa Zansanze nga ye Richard Zungu agambibwa okuba omusirikale wa poliisi teyaŋŋanyiza kutuuka wa kitaawe wa mwana ono okwogera naye ku nsonga zino okuggyako nga mmaze omukakasa nti ŋŋenda kumugombamu obwala ndeke nga ggaliddwa. Before you go, don't run, disappear from us. Maybe we get a policeman, we arrest or we just arrest him with this very car, we go and dump him to police after. Gambye tugenda gifunamu emirundi ebiri. Njagala wekkaanye era okawulirize bulungi. Kakwasa ennaku nate Naye never judge a book according to the what to its cover. Okusinzira bukatandise then nkusaba okawuliriza atoka maleko. Anyway, katugende mu part ey'okubiri.